tujjanga independence era kati kino kankyogere mu lusoga abantu abeeruuka nze Estambayo member of parliament omukyala weeruuka bwe bayiba akalulu era ali kwidda nga independent ku tiketi ya independent aye nga ndi wa NRM era ndi kusaba abantu beeruuka tuwagire President Yoweri Kaguta Museveni ndi kuyita bwemmala okuwa President Museveni akayira ku Kasimba Honorable Estambayo ndide mpaki basebo ne bannyabo ninze Henry Maganda Matiya Kyolo benze ndi munamawulire oyo Estambayo ni MP w'abakyalo waruuka ekindi kyendi kwenda okutegeeza era otambuze message eno Estambayo oyo mu kisanda kire ekyabita ne yakomandinga olutalo nga 18 November 2020 polisi n'amagye okugema Robert Kyagulanyi Ssentamu eruuka ekiyunga ku kisaawe ekikolwa ekyaleetawo abantu okwekalakaasa mu Uganda okujja okumaliza bana Uganda banaife 10 nga babayise oyo Estambayo olw'okubanga yali minisita wa presidency ebiseera ebyo yabonanga ali kuswala Kyagulanyi okwidda eruuka asoloza abantu bangi ye mu kwenda okukuuma omulimu gwe yayenda alage presidenti mukama we ebiseera ebyo nti akola ino ng'alemesiiza Robert Kyagulanyi Ssentamu okwogera eruuka n'okulagira mwesigwa niba RDC kubone yali minisita atwala ba RDC okugema Robert Kyagulanyi Ssentamu eruuka ekikolwa ekyaviiraku bana Uganda banaife okwitibwa abajja mu 10 ekikolwa ekyaviiraku ebikumi n'ebikumi by'abana Uganda okuba ku babasasi bangi baalemala omuli n'omukyala Justin Nammambo ow'emukono ekikolwa ekyaviiraku mu bayitibwa okuba n'abaana abato abayitibwa abaali bava ku masomero ng'omwana owa senior 1 Dalton ow'essomero ly'Erubiri SS gwe bayitira wano e Kampala mu katale ka mu Usafi Market ekikolwa ekyaviiraku ebikumi n'enkumi bana Uganda abaana okubasiba mu makomera nga bazira musango ekikolwa ekyaviiraku abantu abo abaafa General Museveni okuvaayo yayogera nti tabasaasira nga mulimu n'omwana omuto mbubaali terrorists kati omuntu eyaviiraku eyalagira polisi n'amagye okugema Kyagulanyi aba ebikolwa ebyo byabanga bikolwa ku bana Uganda family enenje abaana bafuuka bamulekwa abasaada n'abakazi bangi baalemala abaana bangi b'abantu baabatwala mu makomera n'abandi bakaaliyo bwe muyizo abantu beeruuka omukazi oyo nga MP weeruuka mubanga abali kusoomooza family eddire okubalaga nti muli kusiima omuntu eyalagira ekikolwa olw'okuba ayenda okusiimya mukama we ekyaviira ku bana Uganda bangi okufa Lemwiza Estambayo muba mulaga abantu abaalemala nti omuntu eyaviira ku embeera eyaleetawo okulemala kwabwe imwe muli kumusiima abeeruuka bwe mwiza Estambayo n'ekyayero kyona eruuka muba mulaga obwana obuli obutisaawo eno nga buumulekwa obwa famire eddira 10 n'omusobyo eddayitibwa nti imwe mwasiima ekikolwa ekyo kye yalagira n'olw'ensonga ndidi okwogera ng'omwana weeruuka nzaalibwa Bukanga ew'omugenzi Yokosaani Mwanda opposite Bukanga Primary School nze nasomera Bukanga Primary School abantu beeruuka muntegeera ezira kisaawe kya Luwuka ku magombola gona omusanvu kye ntaasambira ku mupiira mundidi ninze Henry Maganda Kamwami mwali ntaako ndi kubasaba ng'omwana waimwe Timwiza Estambayo alina ekikolwa kyakola ekyo eky'okulagira bwe yali minisita wa presidency ekiragira ekyaviiraku bana Uganda okuyitibwa Timwiza mukazi oyo olw'okubanga ali kwenda okulaga mukama we nga Kyagulanyi okwidda okukampeininga eruuka kyali tikimena mateeka olw'okubanga eruuka ekisaawe ky'ekiyunga kyali mu Uganda era akakiiko k'ebyokulonda kaali kaatawo programu ng'olunaku olwo Robert Kyagulanyi Ssentamu aidda kuba ali awo butindi kubasaba ng'omwana waimwe muganda waimwe ebisaawe byona amini amagombola gona ageeruuka mu Nambe ntandikira wange ebukanga ab'ewaibuga abantu b'ebulanga abantu b'ebusalaamu abantu b'ekiyunga
abantu bena wampitye Gombola, abantu be Bulongo, abantu be Bukova, abantu be Ikumbya, agogona magombola gachi galuka. Mutuyambe. Mutayiza kintu kyona kya yero. Abantu bana Uganda batuli kunobulumi olw'ensonga omwana we waife ne yalagira ekikolwa eky'okugema Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okubanga ali kwenda asigaza obwa minisita. Yakikola ate n'obwa minisita babumutoolako. So ndi kubasaba ebyo byali kwogerayo Estambayo n'ekya yero kyona kye baleeta eruuka. Ndi kubasaba ng'omwana waimwe muganda waimwe mutayiza kintu kyona kya yero. Mutayiza kintu tiki nga wali umbrella. Robert Kyagulanyi Ssentamu ni president gwe tuli kwetaaga. Akataleka ebikado kaire. Entambula enungi eire. General Museveni muidukire bulungi. Omwaka gwali gwa 98 yaweereza vice president we gwe bwayitanga specioza Kazibwe ku isomero ly'enna mu Kubemba abeeruuka muidukire. Kazibwe yategeeza abeeruuka nga bwe bali kujja okulima oluguudo oluva Iganga okujja Ekamuli Balukube Nicholas 1998. Kazibwe yabyogera nga tuli baana bato tuli ku kisaawe ky'enna mu Kubembe muidukire. Kiki nisaawe ene emyaka giri kujja 30 era bakabasiruwaliza ku luguudo olwo bajalulima Balukube Nicholas. Kazibwe ne yaida muidukire na mu Kubembe primary school nga tuli baana bato 1998. Era nisaawe no nikibalimbira kwa abeeruuka. Omusaada avuire mu bukulembeze era ne mukairenga avuire mu bukulembeze esaawa neekaali kutuuka era akabasiruwaliza ku kintu kye yabasuubiza oluguudo 1998. Kazibwe ne yaida ena mu Kubembe primary school muidukire. Ronda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ninze Henry Maganda Matia Showolo otudde. Amini amagombola gona ageruuka mu Nambe. Ntandikira wange ebukanga abe Waibuga, abantu be Bulanga, abantu be Busalamu, abantu be Kiyunga, abantu be Nawampitye Gombola, abantu be Bulongo, abantu be Bukova, abantu be Ikumbya, agogona magombola gachi galuka. Mutuyambe. Mutayiza kintu kyona kya yero. Abantu bana Uganda batuli kunobulumi olw'ensonga omwana we waife ne yalagira ekikolwa eky'okugema Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okubanga ali kwenda asigaza obwa minisita. Yakikola ate n'obwa minisita babumutoolako. So ndi kubasaba ebyo byali kwogerayo Estambayo n'ekya yero kyona kye baleeta eruuka. Ndi kubasaba ng'omwana waimwe muganda waimwe mutayiza kintu kyona kya yero. Mutayiza kintu tiki nga wali umbrella. Robert Kyagulanyi Ssentamu ni president gwe tuli kwetaaga. Akataleka ebikado kaire. Entambula enungi eire. General Museveni muidukire bulungi. Omwaka gwali gwa 98 yaweereza vice president we gwe bwayitanga specioza Kazibwe ku isomero ly'enna mu Kubemba abeeruuka muidukire. Kazibwe yategeeza abeeruuka nga bwe bali kujja okulima oluguudo oluva Iganga okujja Ekamuli Balukube Nicholas 1998. Kazibwe yabyogera nga tuli baana bato tuli ku kisaawe ky'enna mu Kubembe muidukire. Kiki nisaawe ene emyaka giri kujja 30 era bakabasiruwaliza ku luguudo olwo bajalulima Balukube Nicholas. Kazibwe ne yaida muidukire na mu Kubembe primary school nga tuli baana bato 1998.